Abatuuze abawangalira magombolola okuli erya Lubaga n'eggombolola lya Nabweru balajana olw'embeera y'amakubo agali mu mbeera embi. Gavumenti batuyambe ku nfuufu batisiko batuleetere ku bimotoka bituyiremuko ku mazzi okitegeera naye enfuufu yo nnyingi. Ku kyalo Kigagga mu ggombolola y'e Lubaga bali mu katolo enfuufu okubasumbuwa nga kw'otadde n'ekkuba effunda ekireetawo akalipagano k'ebidduka. Kujjako abakulembeze baffe bano ab'owansi singa basooka okukola ekintu ekyo singa wano tetumenyeka naye olunaku lwa leero ekisinga otumenya kiri eki ekkubo eritali kkole. Abantu bali kumpi senguka amaduuka gafa abantu basiikira emmere ku kkubo babonaabona busaawa yonna emmotoka accident zibeera wano. Okusinziira ku batuuze bagamba nti oluguudo lwa Nateete Busega oluli mu kukolebwa luviiriddeko okubanga emmotoka zikozesa oluguudo lwabwe ekisitula enfuufu mu bbanga era ne bategeeza nga bwe beekozeemu omulimu okulaba nga bayiwa amazzi mu nguudo okukendeeza ku nfuufu. Bekikwatako bannange aba gavumenti mutuyambe luno oluguudo muluteeke mu pulogulaamu eya koolaasi. Emmotoka eziyitako n'obungi bw'abantu n'ebidduka pikipiki tetukyasobola kuwanirira mbeera ya malamu. Ku nsonga eno twogeddeko n'amyuka mmeeya w'eggombolola ly'e Lubaga Rehema Fuggesanyo n'ategeeza ng'obuzibu bwe buva ku butawa buyinza magombolola okukola omulimu gwabwe. Olwo oluguudo awo wano wetutandikira wennyini enfuufu mpitirivu nti baakolako ekitundu naye eno wansi ne batakolayo. Era ogenda okusanga ng'abantu bawo abadde bakolerawo enfuufu balyandye abasuzeewo abalinaanya awo tebakyasobola kufumba mmere nga simbike kwatuba ne boogibikako enfuufu era ewaguza n'eyingira mmere. Kigenda viirako abantu baffe abasinga okulwala ebirwadde bitutajja kumanya gye bivudde. Ate yo mu ggombolola ly'e Nabweru naddala mu zooni y'e Kabombi abayo balajana Lwamyala empompogoma mu nguudo ate nga balina abantu bangi. Tulabira ddala nga waliwo obwetaavu obw'okuzimba emyala gino n'okuteeka ebigoma eri abatuuze okubawonya okugwamu. Wakati waliwo abaana abaavula oluusi oyinza omusanga ng'aguddemu. Abamu ku bavubuka basangiddwa nga bakola butaweera okulaba nga baddaabiriza enguudo ez'omu kitundu. Oluguudo lukyetaagwa ddala obuyambi okuteekamu ebigoma okuteekamu ku maramu lusobole okuba nga oluguudo lutereera. Embeera ebadde emira ddala kakati nga ku nkuba nga bw'olaba oluguudo olwawo omoggoka tulakita yalimamu nelw'omoggomoka okuva ku olwo tetuddangamu kubeera n'obwokubira kanso waggulu eyo waggulu ne tubagamba bannaffe tebakyatufaako. Eyambe ku bakansala b'omu bitundu okulaba nga tukola amakubo gaffe kubanga amakubo gaffe gano tulakita tekyasobola kuyitamu ne tulaba nga mukono ate ye asobola okulongoosa ki enguudo zaffe. Bo abatuuze bagamba nti ekitundu kyabwe kivaamu omusolo mungi kyokka nga tebafiibwako. Ekintu ekimu kisinga okulabika amangu z'enguudo. Omuntu okola enguudo era ne mumulekera awo. Ate nga National Municipality eyina ne tractor. Niyo tunula tractor nti tubagikoseza kyo kimala. Nolwekyo ndowooza twetereze tulabe nga tusobola okuyambako otherwise tuli mu kaseera akazibu ennyo enguudo ziri mu mbeera mbi. Wabiseerera nnyo biba bibi kuba ate ebitaka bambi batera okuyiwamu olw'embeera y'ensawo si maramu. Ate okufuna ebitakataka okulaba nga baziba aganyanya agawanvu. Kati taba maramu yennyini biba biseerera. So ku biseera by'enkuba obulamu bukaluba nnyo. Omusana tubadde tufunamu enfuufu naye enkuba kibadde kibi nnyo nga tosobola kuyita mu ekkubo lyagenda lyesima ebinnya makati nga tokyasobola n'owootambulira yadde nga tolina wootambulira. Wano mmeeya w'eggombolola ly'e Nabweru Matovu Joseph wasinzidde n'asaba gavumenti okulaba ng'omusolo oguggyibwa mu bantu be gukola omulimu omulungi. Tugezezzaako okwekwatira mu nsonga zaffe okusobola okulaba nga tetulinda nsimbi ziri kubanga zimala ebbanga tezizze ne financial year neggwako. So amakubo gaffe naddala mu kyalo kyaffe ekya East Tubbi kyemugenda okulaba obulungi tugezezzaako okulaba nga tukola nga tuyita mu nkola eyo ne tuyambibwako n'abantu ssekinnoomu. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunnyo.